La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh people, praise only Allah, glorify Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات ربي وسلم عليه وآله وصحبه ومن سار بنهجه إلى يوم الدين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك. mukwano gwange omulungi yonna gyosinziira okutulaba wano ku lutimbe olwa Salam TV, tweyanziza nnyo nnyini ddala okulondawo ffe Salam TV, era tukwaniriza mu programu eno nga buli lwobeera nange omuwalimu Mutyaba Abdulatif Atayib tuba twejjukanya, tweyigiriza okwesabira. Kale mukwano gwaffe omulungi nkugamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nziramu okugamba nti neesiimye, ate nga mu mazima neesiimye okubanga ndi naawe nolekayo ebirala byonna bino ebyobuwalimu ffe byetubajjukanya tebiri mu Luganda mu Luzungu bakiyita entertainment, okukyamusa omubiri. Tukubuulira bya wano bikwate bwongo obwo, bw'oyagala ogende nabyo, bw'oyagala olekaawo gw'osalawo. Naye nogaa nti neweba nga tebyekyamuse bwongo, nze kangende na bino, munange weebale nnyo, weebalege. Kyetuva tukusabira nga twegayirira nnyo Allah jalla waala tinga naawe bw'olonzeewo bino ebibye okulaakulane mu bwongo, akikakase mu bulamu bwo okulaakulanire ddala mu bwongo, naye ne mu mbeera endala ez'obulamu bwo n'abantu bo bonna b'oteekwa okukulaakulana nabo. Allahumma amin. Omulungi mukwano gwaffe, puroguramu yaffe eno buli tubeera ffenna nziramu nti tuba twejjukanya okwesabira, nga tugenda tulondayo mu bigambo nga omulungi mukama waffe jalla sha'nuhu ye Allah eyatutondeka mu nsi eno ng'amanyi ebyaffe okuva olubereberye, era nga teriyo alina ansa mulala okuggyako ye yekka Allah. Bwe yatuyigiriza bw'atyo bw'ayagala tumusabe. Bwe tuba tetujje ku ye Allah, tujja ku mukama waffe Nabbi Muhammadi salawatu rabbi wasalaamuhu alaihi, kubanga ye yasinga okuvunula Allah, so yamuteekamu n'obwesige abeere ow'enkomerero mu bannabbi. Ffe bwe tumuggyako tuba tukoledde ddala kye tuteekwa okukola. Ye tulina ekyokukola nga yagamba Allah mu kitabo ekitukuvu Qur'ani, yamugamba ye Muhammadi gwe baatutumira salawatu rabbi wasalaamuhu alaihi nti wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammadi totawaana, olina okugumira embeera okutuusa nga bennakutumamu basaasiddwa. Okusaasira kuli luddawa? Bwe tugenda ne tunyigirizibwa, bwe tusomoozebwa, ye ng'atuyigiriza. So nno ate ebirala byamutuukangako ffe tusooke ffe tusobole okuyiga nga byandibadde tekyetaagisa lwaki azalibwa nga
nga mulekwa? Lwaki azaala abaana bonna ne bafa? Lwaki afuna okusomozebwa kwonna kwe yayitamu ate nga yali mwagala wa Allah? Ffe tuyige nti bwe kiba nga kituuka kw'oli, naye ate nzaani? Wewepimapimamu gwe weerabe gwani mu maaso ga Allah? Olina buzito bwa mirimu ki kw'oli eyagezesebwa? Byamutuukako ffe tuyige nti bwe yabeeranga mu mbeera bw'eti yakolanga bw'eti. Kyekyo kyokka. Omulungi mukwano gwaffe, tujja tutambula bwe tutyo, ngambye nti tujja ku Allah, tujja ku mukama waffe Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Omulundi gwaffe gukyasembyeyo tweyigiriza mu ngeri y'okwejjukanya nti oyinza okusomoozebwa n'embeera nga omulimu gwo gukola mu mbeera eza bulijjo, naye olwaleero ne bisikattira, n'otakola omutwe ne bigaana, n'okola otya ne bigaana, embeera neekalubamu ako. Tugamba mukama waffe sallallahu alaihi wasallama we yayigirizaawo naga nti ati tomenyekana bigambo, gwegamba bugambi, Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'al alhuzna idha shi'ta sahlan. Nti ay Allah, la sahla illa ma ja'altahu sahla, tewaba bwangu kuwewukirwa okujjako ng'olagidde obwangu obwo n'obwebufu obwo bubeere. Wa anta taj'alu alhuzna idha shi'ta sahla, n'ennaku n'obuyinike mwe tuyita era bw'obanga bw'olabye bifuuka ebyangu, ekyo Allah bw'okimugamba ng'akwanguyiza ebisigadde, kubanga aba takunoonyamu kinene. Kuno okusomozebwa kana kalippo kaba akutaddemu ekiseera ekyo, just kumanya obuwulize bwe buli luddawa, bw'obyogera nti antegedde nga nze mbikola ng'ataggulula. Olunaku olwaleero omulungi mukwano gwaffe, tugenda kwogera nno ku nsonga. Ensonga eyo bintu bingi bye tusoma wano biyisaamu amaaso, biyisikamu amaaso, goyinza okuba nga tubiyisaamu naye abalala babiraba bulaga. Kakati bano abawalimu okujjako okututawaanya ako nako. Olwaleero tugenda kwogera, singa omuntu ogenze mu dduuka n'ogulayo ekkooti, eyinza kubeera saati, ne bw'oba ogenze mu mivumba ng'ogenze kugulayo olugoye oba ngatto oba sitokisi, ne bwe zibeera sapato, ne bwebeera ssaawa ya ku mukono, ne bwe bubeera bukomo, ne bwe bibeera binyere, kyonna ekyambalwa, ne bwe kabeera kakaaya mwannyinaze, oba hijaabu yo oba peti yo oba ak'omunda, nga lugoye ogenze kulugula kulweteeka ku mubiri, olina bw'oyogera. Kale n'olaba oli agamba nti olugoye obugoye, ye olugoye tomala gajeeri. Kakati nate oba waakiri aguze olupya, naye ffe abambala emivumba, gwe omanye yalwambala ki ekyalumusooza, yali yalwagala nnyo, naye lwaki yalusuula? Oyinza okulaba nga kuliko damage, naye ate eriyo lwe batunda nga mu mazima olulaba teruliko damage. Lwaki nnyini lwo yalusuula? Lwaki lwamulimirira? Bayinza okuba baalumubbako. Kyekirungi ku ggwe okwambala kye babba, gwe gwe batasobola kulukubbako. Ayinza okuba nga yalufiramu, yakufuna aksidenti, oba yalwaliramu. Abalala bagaa nti zino engoye z'omufu, omufu ze yali ayambala, ffe tetuyinza kwambala ebyomufu bye yayambadde, mutwalire Abafirika bambale, nga bakuguza omuvumba ogwo gwe ng'oyambala. Kakati tugamba, kubanga tujja ku mukama waffe Nabbi Muhammadi salawatu rabbi wasalaamuhu alaihi, olugoye ne bwe lubeera lupya, lujja lwakava mu dduuka, oba ssaawa oba kikomo oba bwakumatu, eri mama wange
omulungi anzaala kyonna kyogenda okwambala ku mubiri tomala gateekako. Abalungi mikwano gyaffe wano kangaziwemuuko ebintu ebigenda mu maaso mu bulamu tubigayirira naye ate tetumanyi lwaki obulamu bwaffe butambula bulambaala budde eno mu kifo kye bwandibadde bugenda eno oba bwe buti. Tetumanyi lwaki otambula odda mabega, tetumanyi lwaki mulimu n'ebintu abantu biboogera ffe ne tubiyita byakubalaata. Omusomesa buli lwayambala essaati eyo ajja aliko n'obusamuka ng'alinga alidde kamulali. Twamugenderera. Taata buli lwafuluma ng'ayambadde olugoye luno, maama buli lwayambala hijaabu eno, ebyo nga tubiyita byakweraguza, byakukola kutya, byakukola kutya. Naye munnange ebirala bibeerayo, ebirala biyinza obutabeerayo naye ebirala bibeerayo nga ge mazima. Olugoye olwo lulina eyasooka okulwambala. Nedda bayinza okuba nga baalujja tugeze pamba gwe baalukolamu nga mu nnimiro omwo mwalimu omusamba gwamu, ng'omusambu ogwo gwatambula n'olugoye olwo. Lwagubiirira munnange kisoboka nnyo, kisoboka. Mulimu ebintu bye tuyisaamu amaaso naye nga gye biri. Bulijjo tugenda mu bitundu ne bagamba ennyumba eyo gy'olaba eyo nti bukyebeerawo, oyo yagizimba nti n'okugiringira teyagiyingira, okuva olwo temuddanga muntu mulala. Nti oba eyo gy'olaba nti mwabeerangamu abakazi abakadde oba akakazi akakadde naye okuva lwe kaafa temuddanga muntu mulala. Nti ennyumba eyo giraba nti bw'ogiyingiramu bw'oti buli eyeebakamu awulira ebyogera mu nnyumba tekkiriza muntu kugyebakamu. Gwe ngugamba ennyumba obuyumba egaana etya nze ng'ogikubako ekifuba, nze kanjikubeko ekifuba ng'ogiyingira. Naye biddirira biyinza obutaba birungi. Batunyumiza twogera kakati ku nnyumba nkyataddewo wali akasubi, just kutegeeza kyenjogera. Mukama waffe Nabbi Muhammadi salawatu rabbi wasalaamuhu alaihi bwe yatuuka ebyaliwo oba oliawo mubijjukira, bwe yabeera e Madiina, e Makka, embeera emuwaliriza asenguka agende e Madiina. Yatuukayo obulamu nga bulala nnyo, naye mu bufunze ayingira mu Madiina basanga waliwo omuti nga tegukwatwako. Kakati basahaba baagala okugwenganga, ab'ekitundu babagamba nti bannange ffe tubadde ku n'emyaka gyonna omuti ogwo tegukwatwako. Ne bagenda ewa Mukama waffe Nabbi Muhammadi salawatu rabbi wasalaamuhu alaihi baguteme. N'abagamba nti bagambye batya? Nti bagambye nti ogwo nti mutende nti naye tegukwatwako, gubala ne gukola gutya, teri agukwatako. N'abagamba nti muguleke, guliko ekitonde Katonda kye yagutonderako, kye kinnyini gwo, bw'ogukwatako oba okiikiriza, ogumute mukwate emirala. Sahaba omu yava mu lutabaalo ne Mukama waffe Nabbi Muhammadi salawatu rabbi wasalaamuhu alaihi. Bwe batuuka awaka, bwe batuuka mu Madiina bavudde mu lutabaalo bakomyewo, bwe baali bagenda batuuse mu nkambi we batuukira, kakati abasiibule Mukama waffe sallallahu alaihi wasallama, buli omu addeyo ewuwe, ono akwata ekitala kye
addeyo eka. Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amugamba nti naye nti beera mwegendereza gy'olaga. Ebigambo ebiyingira ennyumba awaka ng'ozzeeyo tobyerabira, tosaatuuka busaatuusi n'oyingira. Akutte ekitala ate yeemanyi obusajja, ate ava mu lutabaalo lw'eddiini, ali ne mukama waffe Nabbi Muhammad, akutte ekitala kye anannekiika mu maaso ajja kunneŋŋanga. Yatambula atuuka waka bwali bwakawungeezi, bwawungedde dda, ndowooza bwe tuyingirira mu magharibi awo butandikiriza okuddugala. Bw'atuuka awaka asanga kabiite we atudde bweru, obudde buddugadde. Essajja aboggolera omukyala, ekimutuuzizza ebweru kiki ku budde obufaanana bwe butyo? Kitegeeza bulijjo siriiwo njooga bujoozi n'ebirala by'ayinza okuba nga yagattako. Yasuubira nti omukyala atudde bweru alinda basajja. N'omukyala teyatawaana naye, yamugamba kubanga toni gy'otandikiddemu okwogera ne muno gyakwanukuliramu. Anti bagamba nti kaakiro bwakuyita bw'oyitaba. N'oli olw'okubanga ono yatandikira mu ddoboozi lya waggulu, teyatawaana kumunnyonnyola anti oli musajja n'ekitalo okikutte. Yamugamba nti bw'oba olowooza waliwo ensonga, yingira mu nnyumba olabe. Entuuzizza wano, agenda okuyingira mu nnyumba nga mulimu ttimba oba lyali kyonna kye kyali mu Luwarabu bakiyita hayya, essota eddene. Alina ekitala kye n'aganja kweŋŋanga, n'akwata omusota aguteme, nagwo ne gumutema, ne batemagana ne bagwa wali. Omukyala n'adduka n'aripootinga ekiri eka. Mukama waffe agenda okutuuka ng'omusota gugudde wali, ttimba nga noono agudde wali n'ekitala kye, bonna bafu. Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba, kale singa yategedde. Ebyali awo si bye twagala okusoma, naye kye twagala okumanya bye bintu bino bye batusomesa nti mu bulamu gye biri, tuleme kukola lunyoomo-nyoomo, tubiteeke mu bwongo bwaffe, tubyambale era tubikwate, obulamu bujja kutunyumira. Omulala bwe yatambula obudde bumuzibirira, buli wakyama mu byalo gye yali atambulidde, twogera ku basajja basahaba radwanullahi alaihim abaatukulembera, abaayiga ku mukama waffe Nabbi Muhammad salawatu rabbi wasalaamuhu alaihi. Bw'atambula buli wakyama balaba omugwira, obudde buzibye, abasaba bayingire bamusuze, bw'ati nti genda oyongereyo, tetumanyi tetusuza bagwira. Atuuka mu nnyumba alaba ekifulukwa, agenda okuyita temuli bantu, agenda okuyita temuli bantu, ayagala okuyingira. Wajja musajja mukulu amugamba, mwana wange nti nkwegayiridde awo totawaana, eyo ennyumba esala nga nze nja kugiyingira, nti ennyumba esala tinja kugiyingira. Naga tewaliiwo muntu yali ayingidde mu nnyumba eyo n'avaamu nga mulamu. Naye ye obulaadi bwe okusinziira ku kiri kwoli gwensoose okulaga eyalwana n'omusota, yali yamanya ekyokukola. Kakati gwe weŋŋangenga ng'omanye ekyokukola ate nga weekakasa. Kakati bwe yayingiramu nnyumba nga talina kyakukola, asulewa, n'adda mu kasonda. Ye yennyini yanyumya. Obudde bwe bugenderera, agenda okuwulira ebyogera, agenda okulaba omuliro, agenda okukola kutya. Naye
naye bwe yali ayingira yali yasomye obulaadi bwe nga mu bulaadi obwo mulimu aya gye bayita ayatul kurusi, allahu la ilaha illa huwa nga bwegenda, sigwa musomo gwaffe. Naye obudde bwe bukya anyumya agenda okulaba nga ennyumba gye yayingidde nga temuliimu vvu nadde ekisirinza ekimu, wano waliwo ekisirinza nawali waliwo ekisirinza, yonna ng'erimu ebisirinza n'evvu. ne kimwewuunyisa, teyamanya kyabeera, ye yasoma bulaadi bwe ne yeebaka. Enkeera aba afuluma, omusajja gwe yasanze n'amugamba, n'amubuuza, owange ennyumba eyo bukya ebeerawo nga teyingirwa, muntu n'avaamu nga mulamu, gw'ovuddemu otya? Namugamba nti sooka ombuulire nti ennyumba nagiyingidde temuli kintu, nti naye ngenza okulaba nga buli nsonda, buli wano, buli wali mulimu evvu n'ebisirinza. Ani yabireeseemu? Namugamba nti ago ge magye agakuuma ennyumba eyo, misambwa gyamu oba kyonna ky'oyinza okubituuma. Nti naye buli lwe lyayagadde nga omusambwa oba ekika ky'ejjini ekyo okukusemberera nga kisiriira, bye bisirinza ebyo by'olabye n'evvu eryo ly'olabye, era nze nnyini gy'eryo. Naye njagala okumanya amaanyi gye wagajje, kubanga kuno tekubeerangako muntu alina maanyi gasobola bintu byange ebyo. Ono kwe kumubuulira nti mu Qur'ani mulimu ebigambo singa obyogera buli kinaakukwatako kijja kusiriira. Ye kakati tuddayo ku musomo gwaffe. Eyo yonna ngaziye kukuwa kifaananyi akanyoomonyomo katugwemu mu bintu bino bye tulowooza eby'olubalaato. Ffe wano ewaffe oli azimba ennyumba ye Makula, nze nno mulina n'okumulina. Namugamba nti ennyumba ogizimba naye nze ebyakuno mbimanyi, ate nga kye nali njogera nkimanyi. Gwe teebereza ennyumba yagisangawo ennyumba nga nzimbe, nange nagisangako ku kyalo, naye nga ab'oku kyalo baali baŋŋamba nti awo ennyumba eyo temubeera mwami na mukyala, mubeeramu mukyala. Bw'abeeramu omwami temubeera mukyala, bwe mubeera omukyala temubeera bafumbo. Kakati eyali nannyiniyo ng'ebizibu ebifaanana bwe bityo byagimulemesa, afiiriddwa abaana, afiiriddwa ki, n'agitunda. Bwe yagiguza agiguza omulenzi muvubuka musiraamu w'amaanyi, musirikale. Ne mugamba nti nkuwaga bwerere, toyingiranga nnyumba okuggyako ng'osomye Qur'ani. N'agizimba n'agiteekako ensimbi ze. Ebibeera wakati mu bantu tetumanya. Ennyumba bagiyingira kiro, oba gwali munaana oba gwa mwenda, okukeera enkya nga bayingidde. Naye ke baaleetamu ebintu ke kaamala. Omwami n'agenda, teyaddayo kulabika, nalekawo omukyala, nalekawo abaana. Kale singa yawuliriza, kyali kyangu nnyo okusomeramu aya ntono nnyo, biri byonna nga Allah atwala eri. Ebyo bulijjo bibeerawo wano ewaffe. Abantu muyingira amayumba, abalala ne babajeregerera. Okusomeddwa nga muyingira ennyumba bidia, ani yagamba nti yabikola? Oba akugamba kusoma dduwa ng'oyambala lugoye lujja, ate ennyumba ng'ogizimbye mu kifo waaliwo ebitonde Allah bye yali yatonderawo, ng'ebyo byali bibeerawo, n'obiseeseetula n'obitaataganya, gwe n'oteekawo ekizimbe ekyo, binakukkiriza okugyebakamu. Temumanyi mu mayumba ge tusulamu, gwe kitanda ky'owebakakaawo nga waliwo ekintu ekijja ne kikunyigiriza ne kikutulugunya. Bwe bamubuuza mukama waffe nti bwe neebaka waliwo ekintu ekijja ne kintuulako kinnemesa, nabaga nti dhalikum shaitaanu ismuhu kabuus. Oyo shaitaani
erinnya lye ye Kaabuusi, naye awo we wateeka ekitanda kyo ye aba ayitawo okugenda okukola emirimu gye, kkubo lye n'akulinnyako. Naye bw'oba toyagala kulinnyako n'atuyigiriza bye tusoma. Njagala kulaga nti twetaaga bw'oba nga oyingira ennyumba, bw'oba nga oguze emmotoka, bw'oba nga olina ka bodaboda, bw'oba nga kakati tutandikidde ku lugoye, okufunamu emirembe buli kyonna kuliko edduwa zaakyo. Tulekeraawo okunyoomerera ebintu bino. Obudde butambula, buyinza obutatuganya. Nja kusaba mukkirize bwe tunaddamu okusinkana, obudde tujja kubukozesa nga tusoma edduwa eno. Tutandikidde ku ya lugoye, naye oba oliawo n'endala tujja kuzimanya. Bwe ngula emmotoka yange njogera ki Allah okuginkuumira, okuginteeramu omukisa. Oyinza okugibeera nayo naye nga togirinaamu omukisa. Ennyumba oyinza okugibeera nayo nga togirinaamu omukisa. N'abakyala tetubawasa bulijjo. Lwaki tusoma mu Allah? Edduwa tetugimanyi ey'omugole, tetukkiriza nti gyeri nga muntu munno, naye n'omusomera edduwa nga mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagikuyigiriza. N'omwami n'asomera omukyala edduwa, Allah amumuweemu omukisa. N'omukyala n'asoma edduwa, Allah akukuweemu omukisa. Kakati mwe musomye mubeere buli omu mwenna omukisa, naye ennyumba gye muyingiddemu temugirinaamu mukisa. Emmotoka gy'ovuga togirinaamu mukisa. N'ebirala byonna nga tobirinaamu mukisa, n'essaati gy'oyambala nga togirinaamu mukisa. Era olaga nti buli lwayambala essaati eyo ng'omanya bifu. Mikono gya Allah tuwadde, tutemye butemi, lusalosalo kwe tujja kutandikira, tusimbye empangi. Bwe tunaba tusinkanye biidhinillah, ebyo mbireese kumanya nti obwongo bwaffe bugguke, toyambalanga bwambazi lugoye. Ekyo kitono nnyo, naye toyingiranga nnyumba, tovuganga emmotoka gy'obeera nayo ku luguudo. Ate oba oyingira buyingizi kwolwo lw'ogenda okugitambuliramu nekikwetagisa edduwa, naye ate butya ng'ogifuna mpya, okukubeerera n'omukisa. Ebyo tubimanye. Tugere Allah jalla wa ala akkirize nga mmaliriza abalungi projekiti ya lukalu ekyagenda mu maaso, Quran School. Quran yaffe tunagisomesezaawa? Abaana baffe tuli bannyonnyola ki? Tulisabiriza abawarabu tulikomyawa? Bwe tulituuka ewa Allah tulimugamba ki ku minzaani? Tinange kano Katonda wange ke nateekayo wasaba nga busabi bakuwanga buwi, n'ekikumi ne kikulema. Lukalu project, Lukalu Quran School. Obulango butambula, accounts bazibawa. Beera omusaale, mukwano gwaffe omulungi, mu ngeri y'okwebaza Allah n'ebyakukoledde nabyo bingi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, people praise only Allah. Glorify